Empaka z'amasaza ga Buganda zizimu ku mpaka z'omupiira ezitegekebwa Obwakabaka buli mwaka, zino nga zatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka ssaako n'okuzuula ebitone. Empaka zino zaddamu okuzannyibwa mu mwaka gwa 2004 era Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasiima Hajji Abbas Kaawaase okukulembera olukiiko olwategeka empaka ezasooka. Hajji Abbas Kaawaase agamba amawulire ag'okulondebwa kwe gaamuweebwa Oweekitiibwa Kaddu Kiberu nga yaweebwa omulimu guno n'abantu abalala bana okuli Charles Masembe, Peter Wasula n'abalala. Yali Oweekitiibwa Kaddu Kiberu ate nga bwe twalinga tukola byonna n'eri mu National Football League ya sponsoringirayoko Kakungulu Cup n'enjiddukanya bulungi. Kati najja n'antuukirira nti owange twetaagayo ekintu ekinagatta abantu ba Buganda. Konzo nti mulowooza kiki tya omupiira gw'amasaza lwaki tetuguzaawo ng'ate gwaliwo. Konzo nno oteesezza bulungi nti guyinza otugatta ne mugamba naye essente nze nja kusponsoringa. Hajji Abbas Kaawaase agamba okuteekateeka empaka ezasooka tekyali kyangu olw'ebbula ly'ebisaawe ebiri ku mutindo, ensimbi entono ze balina mu kaseera ako n'amasaza gennyini okukaluubirizibwa okufuna abasambi. Ono nga yakulemberako olukiiko olutegeka liggya eggwanga ey'oku ntikko n'empaka ez'Akakungulu Cup agamba obumanyirivu bwe yafuna mu kuteekateeka empaka zino bwayamba nnyo empaka z'amasaza ga Buganda okutandika n'ebbugumu ne basobola okutuukiriza ebigendererwa eby'empaka zino mu myaka 2 gyokka. Oluvannyuma lwa rawundi noze ey'okubiri abazannyi baffe bonna kumpi twesanga bayingidde mu National Football League team zino ziri KCC, Villa, Express ne ku ssaawa leero bangi bayingira ne mu national team ya Uganda nga tubajje mu masaza waffe. Ekigendererwa kyaffe ne kituukirira ekyokulonda talanta ey'abaana abali mu Buganda. Ekigendererwa kyaffe ne kituukirira okugatta Abaganda, abantu ba Buganda ow'essaza ly'Egindi asinkana ow'essaza ly'Egindi ne bagenda nga bawanyisiganya emipiira mu masaza gaabwe era kyatukola bulungi baamanyigana. Hajji Abbas Kaawaase nga yaliko minisita w'ebyemizannyo mu Buganda yakulembera olukiiko luno emyaka 4 gyokka okuva mu mwaka ogwa 2004 okutuuka mu 2008 kyokka musanyufu olw'omutindo empaka zino gwe ziriko. Hajji Abbas Kaawaase agamba okusomoozebwa kwe yafuna mu mulimu guno kwali bantu kulowooza nti alina kyekubiira eri ttiimu ya Gomba kuba gye yali ava. Nze nzaalibwa Gomba ly'essaza lyange. Gomba omupiira ogwasooka ye yaguwangula. Gomba omupiira ogwokubiri ye yawugwangula. Ab'amasaza abalala ne bagamba nti olw'okuba Kaawaase ava Gomba abawa obubonero ako kaalimu okusoomooza naye ng'ate ffe twali kiriini nga tetulinaako sayidi era bwe baaleetanga ow'eggomba mu maaso awo nga gwe bakutte nga yakosezza omuzannyo omukyamu nga naye obubonero bumugira ki nga sifaayo nti banannyiigira tukola mirimu gya Buganda giterere. Abalala bazze bakulembera olukiiko Olutegesi olw'empaka z'amasaza kuliko Jimmy bakyayita Ssemugabi, Oweekitiibwa Godfrey Mbalire, Hajji Ali Mugagga ne Sulaiman Ssejjenga aliko kati. Beka Lwesabula, BBS Telefayina ageesigika.